Abantu ba Kabaka okuva mu bitundu byonna ebyenjawulo akalulu kaffe sinakawulira badda obega ndowooza eggomola bagiyita Gomba ng'asaza Gomba nga liyitibwa Gomba. Twesimbye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne site neyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi mukama wange ow'ekitiibwa Katikkiro, abakulembeze, mukama wange ow'ekitiibwa Kitunzi, abakulembeze mwenna mu gavumenti eya wakati, mu gavumenti y'Obwakabaka, banega nange kantwala omukisa guno okubaaniriza mu kifo kino nti mukama waffe yeebazibwe. Erinnya Ssaalongo Ssennyonjo James Kuuku Sabo wali kyegonza. Nenja kusaba okkirize nkuloopere abantu abatukoze obulungi mu luwalo n'okusingira ddala luno. Honorable Saazo oyo nga ye mubaka akulembera ekitundu kyaffe. Atukoze bulungi nnyo. Nja kusaba okkiriza mukama wange nkwanjulire Dr. Harris Kirumira Kalule munnabyankulaakulana. Oyo naye atukoze bulungi nnyo naddala mu luwalo luno. Nja kusaba mukama wange nkwanjulire owa Waaka. Oyo ye mukulu Ndahiro Albert. Mukama wange abantu abo batukoze bulungi nnyo mu mirimu gyonna egy'Obwakabaka. Mukama wange nja kusaba okkirize. Omuganda alina olugero olugamba nti obutazimbye. Abamu balabye entambula mpola mpola balowoozezza omukulu ayo akireese bulala, naye ndi mukosefumu. Ebigambo byange bigenda kubeera bitono, naye ensonga zaye zonna nzitadde mu lipooti ojja ziyisaamu amaaso. Njagala kwebaza abantu bonna abavudde mu ggombolola y'ekyegonza abazze okutuwerekera mu luwalo luno. Nja kubasaba muyimirireko mwenna nyanjulire omukulu oluwalo lwe muntisse okutuusa maaso ge. Mukama wange abo be bamu ku bantu abasazeewo okutuwerekerako okutuusa oluwalo oluvudde mu ggombolola ya Ssaabawali Kyegonza. Era mukama wange nkuloopera nti abantu abo bantisse ssente eziwerera ddala $17,227,000. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amasanyu omumyuka wange ono ye mukyala Noola Sempigga, naye waali wano. Naye olw'okuba nti olwaleero ffe twasoosowazza bamiruka n'abatongole, ndowooza y'ensonga lwaki mwerabidde naye neetonze olw'ensonga eyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abantu benyogeddeko be balina obuvunaanyizibwa mu biti bino. Okusookera ddala ab'ebika mwe tuva. Ab'obuvunaanyizibwa bannaddiini
bannabyabufuzi n'abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda bonna. Ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omusanvu 2024 twali wano ku Luwalo. Olwaleero ennaku z'omwezi 26 tuli wano ku Luwalo. Oweekitiibwa Katikkiro, njagala ntwala omukisa guno okwanjula abantu bano. Okusookera ddala abaami abatongole nsaba muyimirireko abampenja. Njagala okwanjula abaami ab'emiruka 8 agikola mpenja. Ab'olukiiko lwange olwa Ggombolola nabo nsaba musitukeko. Bannaddiini nammwe nsaba musitukeko betuyise nabo. Headmasters ab'amasomero nammwe nsaba musitukeko. Abantu mwenna abampenja Ggombolola Myuka mpenja mwenna nsaba muyimireko. Oweekitiibwa Katikkiro, obujjumbize mu mirimu eri abantu ba Kabaka bajjumbidde okusinga ku myaka gye tukubye amabega. Oweekitiibwa Katikkiro, ensonga y'ebitongole okusinziira ku nnambika mu Bwakabaka bwa Buganda birungi era tebinnakola bubi nnyo okusinziira gye tuvudde. Emiruka egisinga birungi ddala mu nkola y'emirimu. Obutongole 72 obukola eggombolola yaffe eya Myuka mpenja obusinga butegedde enkola y'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda era bagezezzaako ku mwaka guno okusinga gye tuvudde. Abantu abakulemberwa ngamba betukulembera tulabise nga omulanga Kabaka gwatukubiriza ogw'obumu gunyikidde mu bantu baffe bonna betukulembera. Obuseesa mu bukulembeze eri mu Gomba, obuseesa eri abantu bukyetaagisa okusinziira naddala mu nkola y'emirimu gy'Obwakabaka. Oweekitiibwa Katikkiro, ebigambo ebyo nga mbimaze nsaba ntwale mukisa guno okudda kwa lipooti gye nkuwadde mu ngalo zo. Okusooka kwa byonna, Oweekitiibwa Katikkiro, ngenda kugikutula kubanga ebintu byonna ebisinga obungi bye nnina okukoonako mbikoonyeeko, naye ngenda kujjamu ensonga enkulu olw'ensonga y'obudde obwatuweereddwa. Tolabanga buzibu kusooka mu nsiike. Era ssebo Oweekitiibwa, eno ya alipoota yaffe eya Myuka mpenja. Ennaku z'omwezi ez'olwaleero twetabye mu Luwalo lwaffe oluli mu nnambika y'obwenkola y'Obwakabaka bwa Buganda. Eri minisita owa gavumenti ez'ebitundu eky'omukisa omulungi gw'oli mu maaso gaffe mu Bwakabaka bwa Buganda, baminisita mwenna, Kamange ntuusa okulamusa kwange gy'oli ne banno b'okola nabo emirimu gya beene. Tukwebaza okwongera buli kiseera obutakoowa ng'otuzzaamu amaanyi okuweereza Ssaabasajja Kabaka nga tetwebalira era n'okutunuulira n'okwaŋŋanga ebisoomooza nga tubisalira amagezi. Kama waffe tukulisayo eggomba mu nkola eyammwanyi terimba era ennambika gye watulambika nkakasanga tetwasigala kye kimu, twasimanye Mukama waffe. Ku nsonga eyo waggulu, Mukama wange, njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka
olw'okuwaayo n'okujjumbira okukola emirimu gye nga tebeebalira. Mubasukkulumye ku bannaabwe mulimu omutongole n'olukiiko lw'ekyalo Mujja, omutongole n'olukiiko lw'ekyalo Kawaala, nga n'olukiiko lw'omutongole ekyalo Kamuweerere nga bakulembeddwamu omwami w'omuluka n'omumyuka we ow'omuluka Mumyuka Maddu, omutongole w'ekyalo Lumanyo n'omutongole w'Ekigulubya, essomero lya Maddu Comprehensive Secondary School n'ab'amasomero abalala, ebibiina bya CBS Pewosa ne ttiimu yonna enoonyeza oluwalo okutwalira wamu. Wakati mu kusoomoozebwa kw'ekyeya nga ebirime by'abantu bingi, ekyamazima byafa omusana era nga n'abalunzi kye kimu nabo amazzi n'omuddo byakwekwa, ekireetedde ebyenfuna by'abantu okukendeera. Naye twebaza Katonda nti kati enkuba etandise okutonnya. Era nsaba Mukama wange amaliza nkwanjulira abantu abavudde mu ggombolola Ssaabaddu Maddu, musaba buli avudde Maddu ayimirire, Oweekitiibwa amulabe. Yimirira wooli ng'ovudde Maddu. Mukama wange tusobodde okukiika embuga n'olwalo lwashinyisa obukadde 8 mu emitwalo 78. Ne baketi y'omuzigo emu, ebidomola by'amata 2, enkoko emu n'amatooke 2 etuleesenga amatambutambu. Nze Sarah Nakyanzi Kiberu, omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulako eggombolola Ssaabaddu Maddu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Erinnya Mukunya John Mary wa ggombolola Ssaabagabo Kabulasoke yenze. Nga ndi wano n'omumyuka wange Harriet Katamba mukono wano ogwa ddyo, ate n'omukulu w'oluwalo mu ggombolola yonna Mwami Kaweesa Tone amuliraanye ye sipiika w'olukiiko lwange, akubiriza kino nakiri. Abandi emabega bonna okulaba nga nnyimirira bebe emiruka, so nga baliko ne bannaffe abalala bangi abaami ba Kabaka be twatambudde nabo. Kansitule n'abantu bonna mwenna abavudde mu ggombolola y'e Kabulasoke Ssaabagabo omukulu abalabe we muli. Kitaffe nkwebaza nnyo gyonna gy'otukolera, gy'okolera Obuganda ne buvaayo kuwa gye bwali, tutambula, tusiima nnyo. Ate nga ggwe kennyini ali mu ntebe eyo, tukkulisa nnyo n'olunaku olw'omukaaga lwabadde naffe e Kabulasoke. Weebale ssebo kutuweesa kitiibwa mu kitundu kyaffe, twasiimye nnyo ssebo. Kabulasoke atambula era tulina gye tulaga okusinziira kuwa gye tuvudde. Sirema ssebo okwanjulira abakulu ab'enjawulo abakwasizzaako ennyo Obwakabaka bwa Buganda nga basinziira mu ggombolola yaffe Kabulasoke, nga wano era weebali. Omukulu Ssemu Kyabangi, ssebo mutunuulireko. Kirungi nti ali ne munne musajja wa Kabaka Kinobi Paul we tubeera we babeera.
Katonda abayambe mu byonna bye baluubirira. Sebo, gombola yaffe erimu emiruka 9 era gikola kyonna ekisoboka okulaba nti tutambuza gombola yaffe okubeera nti ebintu bitambula okusingawo wawe biri. Newankubadde nga omwaka guno tufunye obuzibu obuwerako nga gombola, kino si kya bulijjo. Kitaffe okimanyi bulungi nti myaka 3 emabega nga bwe gibadde giddiriŋŋana, Kabula Soke yabadde asinga mu gombola zonna eza Gomba. Bwe kityo olw'obuzibu obw'enjawulo obulimu ojja kubulaba mu ripooti gye nkuwadde ssebo. Omulundi guno ku ssaawa eno tusobodde okutuusa obukadde 7,38,500 kasita tumanyi nti omwaka gujja kuggwako nga tulina awalala we tutuuse. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wabeera kuba enkiiko eyo mu byalo mu nnyimbe buli oba muwa akazindaalo nga bwolaba bwenkafunye nga ye kimujjiira kuvuula Kabaka. Naye ebintu ebyo bye yali akola byatunyiga, ne tuvaayo ne tutuuza olukiiko lw'amawulire gaggadde ne tuvumirira enkola ze. Era mukama wange twawandiikira ne mukama we Prime Minister ku nkola ze, ne tuwandiikira ne sipiika nga twemulugunya ku nkola ze. Era mukama wange njala kutegeeza nti abadde ennaku zino yalinnya ku kigere. Era mukama wange ku nsonga eyo ffe tuliwo kutaasa kunyweza na kukuuma Namulondo. Ffe tumanyi nti Buganda kwe kwaffe, Buganda we waffe, tetulina walala. Era tuli bamalirivu okuvaayo okweŋŋanga abantu ekika ekyo, okubalambika ebituufu ebyo balina okutegeera. Era ku nsonga y'emu kama ensonga eyo ngiruddeko nnyo kuba Namulondo kye kitikkiro kyaffe. Ssaabasajja alina okuba n'ekitiibwa kye mu Buganda wano ne Uganda n'ensi yonna. Tewali muntu yenna, kiddamu, tewali muntu yenna wano mu Buganda ali waggulu wa Kabaka. Kabaka ye Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka asinga bonna mu Buganda. Era ekintu ekyo twagala abantu bakitegeere, bakiwe ekitiibwa. Mu mbeera eyo tukubiriza abantu baffe wano n'ebweru, abantu abavoola Ssaabasajja wakimutuula awo ne mubawuliriza. Bw'ajja Gomba n'atandika okwogera ku Kabaka ebijweteke, muveewo mugende mumuleke mu lukiiko olwo lwategese. Kubanga omuntu ng'oyo bw'ajja muvudde Gomba wala eri, kyampa ekyokulabirako. Muzze wano lwakwagala Bwakabaka bwammwe. Naye ate omuntu n'ava eno n'ajja ewammwe n'akuba enkiiko n'atwala essaawa 2 ayogera ku Kabaka, ne mumuwuliriza, mubeera mulidde mu Kabaka olukwe. Era tusaba abantu ba Kabaka eyo yonna gye muli mu masaze 18, oli buli watandika okwogera ku kigambo ekivvoola Kabaka, muveeyo mugende. Lwekyo Mukama wange Katikkiro, omulamwa gwaffe ogwo nguggyeyo bulungi, naye mu bimu ku bigendererwa byaffe kyekimu ekyokulwanirira Namulondo, ate ekirala kyekyokwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka. $4,4,3,000 Mukama wange ku nsonga eyo njagala kwebaza bannabuganda kwe kwaffe okusonda oluwalo olwo, ate mu ngeri ey'enjawulo neebaze akakiiko akakulembeddemu omulimu guno okulaba nti tuli wano. Twogerera kati mukama wange nga tuwezezza oluwalo lwa bukadde 3 okuva mu bantu ba Kabaka bakozesa emitimbagano gyonna egy'enjawulo. Neeyanza neeyanzeege.
Nze engalo ezo eza Buganda yo Buganda yange. Twongere engalo abakulu bano nate nga bagenda owa Katikkiro abakuliseeyo otabaaba. Mukama waffe Katikkiro ne ofisi yonna, mukama wange Kitunzi ne deputy wasooka, ab'amagombolola, ab'emiruka, abatongole ne bannabyabufuzi, omukama mulungi kiseera kyonna. Basebo ne bannyabo, nze Sars Godfrey lw'ekisa kya Katonda, nze mubaka wa Gomba East. Ate kati mukama wange Katikkiro bali wano tuli Gomba East ne West, naye era nga nze munene mu byobufuzi. Mukama wange nga bwe watukuutira nti Obwakabaka ffenna tuba baana wano, tetubaawo na kkala, tetubaawo na ndowooza yonna mu byabufuzi. Nja kusaba mu mbeera eyo, ngenda kusoma bannange abali wano, kino nno kya njawulo, naye baveeyo era naawe obalabeko. Nja kutandika ne mukadde wange oyo ye tajja kuvaayo, mukama wange gwe nasigukula mu ntebe, omukulu Kalule Ssengo wali awo emabega, yatuuse dda. Omukulu oyo namuyisa bubi naye bulungi era n'awummula. Nsaba bano baveeyo. Omukulu Kirumira Harris, sijja kwogera bye baagala, ogwo si mulimu gwange, ate sijja bawa chansi, naye balabeko bulabi. Bajje wano, baveeyo babeere wano. Omukulu Ndahiro Albert, omukyala Namulindwa Flavia, omukyala Nakuya Aida, omukulu Semu Kyabangi, omukulu Katongole muto wange, Wilberforce yawe, mukulu Nyanzi Charles okuva Emmamba, mukyala Nakalawa w'Empenja, mukulu Kinoobipo afulumyemu. Mukama wange bano boolaba be bannabyabufuzi abasobodde okukiika embuga olunaku olwaleero, nga nze mbakulembeddemu omubaka wa Gomba East aliwo ate akyaddawo. Kati bye baagala okwogera byonna ku ekyo mbigaddewo. Njagala okwebaza abantu ba Kabaka mwenna abakiise embuga, mwebale okujja n'ebyo byonna bye tutodde. Mbyogera nga nsinziira Gomba bwefaanana, si kyangu nnyo okuvaamu oluwalo olwo okusinziira omusana n'embeera bwe tuyisizza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza obukulembeze bw'e Gomba nga bukulembeddwamu Kitunzi. Si kyangu nnyo okukola omulimu ogwo, naye mutukutte bulungi era kyova olaba tuli bumu nga bwe tuli. Era bwe tubeera wano ffenna tuli baana gye muli n'Obwakabaka bwonna, naye nga enkwata eyo evudde ku bukulembeze obulungi, tatusosola, okutuluŋŋamya, okubeera abaana obudde bwonna, okutuggulira emiryango buli bwe tujja. Njagala okuwa commitment olw'abano bonna, naye nga nze ngikulembeddemu mukimanyi. Tugenda kwongera
okuzimba obwakabaka byali bigambo byo nti awatali bumu obwakabaka Namulondo tesobola kubeerawo. Kyekifaananyi kino ti bwe ntuuka okwogera nga ndi wano Semu wa DF Kirumira wa NRM nze sijirya naye tuli wamu kubanga tuli baana. Kale nno obumu obwo bwe butulese wano mukama wange nebaza era mpa commitment tujja kwongera okwatira wamu nga tuzimba Buganda nga tuzimba obwakabaka. Maliriza na kino tifenna tuli baana era tuweereza kabaka naye bw'oba muzadde ogenda otunuulira abaana empeereza yaabwe era n'olondamu noga ono yasinga wadde bonna baana. Njagala okusinziira wano okutegeeza Obuganda ab'Egomba nti nkyasinziira naye ffenna tuli baki? Taata ne bw'aba ffenna atwagala naye bw'aba alondoola ng'agaba obukulu amanya nti ono yajja okukuza banne obulungi. Nkyasobolera ddala bano batembeeta n'enkola kino kye tukoze obudde bwonna. Njagala okumaliriza nga neebaza Ssebo Katikkiro okutukyazangako ng'era bulijjo era tujja kwongera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza nnyo ekifaananyi ekyo nate nsaba ate tubeere nga tufuna ebifo byaffe. Kagwa Memorial nsaba mukama waffe Katikkiro ate obeere nga okkiriza abaana bano babeere nga bakusanyusa okuba nti bafunye ekifaananyi ne Katikkiro. Tweyanza nnyo mukama wange omukisa nate gw'otuwadde okuba nti bafuna ekifaananyi. Katikkiro Charles Peter Mayiga antumye okubeebaza emirimu gye mukola egyammwe egy'obuntu ate n'egya Ssaabasajja Kabaka. Bwe yabadde eggomba mu Mwanyi Terimba yalabye obunyiikivu bw'abantu ba Kabaka mu kukola emirimu egyabwe egy'obuntu. N'alaba obunyiikivu bw'abaami ba Kabaka okuweereza Ssemunywa. N'alaba obuwulize bw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukola ebyo bye tubagamba era abaami ba Kabaka batuusaako entakera. Katikkiro yantumye okuweebaza olw'ebyo. Posi kyataŋŋambye naye nga bulijjo akyogera gamba okuggyako nga oli mulwadde nnyo naye bw'osalawo okkuba engalo ozikubira ddala. Biri yabintumye n'ekyo yabadde takintumye kuba yadde asuubira nti ab'Egomba mumanyi okkuba engalo. Era twagala okubakulisa mwenna ebirungi bye mufunye mu ngeri y'enjawulo. Kankulise omumyuka wa Ssaabagabo yawezza emyaka 6 n'aba n'okwebaza. Nyabo okulika nnyo. Tukulisayo abaabaddeyo ne twebaza abaatuwadde ebijjulo ebingi. Kamalabyonna yansabye era yantumye okuyozaayoza essaza Gomba olw'okuba nti nno tutambula tugenda mu maaso mu kuweereza Ssaabasajja Kabaka. Mu mwaka 2013 bwe twalina okwekebejja enkola y'emirimu mu masaza ga Buganda, essaza ly'e Gomba lyakwata ekifo kya 14. 2023 mu Nsase si 2013. Ate 2024 emirimu gye mwakola 2024 ne 2025 bwe gyekenneenyezeddwa mwabadde mugenze mu maaso ebifo 10 birambirira nga muli mu kifo kyakuna. Awo nno Katikkiro n'antuma okubeebaza naye n'aŋŋamba nti obuwanguzi obwannamaddala bwe buwanguzi obubeerera. Ti omuntu bw'owangula omulundi ogumu basobola okugamba nti lwadde lukisakisa. Ne bw'oddiŋŋana obuwanguzi kati Gomba tugimanyi ssaza ly'amaanyi nnyo mu mupiira. Timwaka kitwala emirundi 5 kitegeeza mu mupiira temuli bateme.
ne mu kukola emirimu abadde ajja abagoberera ng'awamu mugenda ne mumunyenyaamu 2018 awo mwakangamukko ne muddayo emabega 2022 ne mukangamukko ne muddayo emabega. Katikkiro yantumye okubategeeza nti temuteekeddwa kuddirira emirimu gya Kabaka mugikolere ddala ebbanga lyonna obuwanguzi bubeere bwalubeerera n'omwaka ogujja tubalabe mu bataano abasinze. Mu 2013 Kamalabyonna Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yamukwasa Ddamula. Bwe yeebuuza ettoffaali lyayinza okugatta ku Buganda yafuna okwolesebwa kwe kulaba nti Buganda eddayo mu kifo kyayo ekituufu ku ntikko. Nga Buganda ebeera endabirwamu ya Afrika mu ekyo ekyegombebwa nga ye mujjukira Churchill bwe yagamba nti nno lino lyeddulu lyaki lya Afrika, ng'obugunjuvu bw'abantu, enkulaakulana ey'abantu n'ey'obwakabaka, ng'ebikolebwa omutindo gwe bikolebwako n'ebirala nga ddala gwegwo ogusaana. Kino nno kyali kitegeeza ebintu bingi okugeza okunnyikiza ebiruubirirwa bya Buganda ebyafunzibwa mu nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Era ndowooza kikoze ndabye n'abaana wano badeze bakanoni ba modern ebazze wano nga bayimba ku nsonga Ssemasonga 5 ng'olaba bakola ki bazimanyi. Kitegeeza alina kyakoze kulaba nti abantu bategeera nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Aba Buganda kwe kwaffe ne Buganda yo Buganda yange naye bazze wano ng'olaba ng'omwo bakola ki kyokunyweza Namulondo okutaasa Namulondo oba mukiraba ekyo. Awo nno buli omu ku mmwe yeebuuze nze ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5 kiki kyenkoze okulaba nga zongera okukola ki okunnyikira ng'osinziira w'oli mu mbeera gy'olimu. Era byonna bye tukola mu Bwakabaka bitambulira mu nsonga Ssemasonga emmeka 5. Buli kye tukola kyonna tukinnyikize nga tunudde awo. Naye Kamalabyonna yakiraba nti buli muntu ekirungi kye yeegomba. Ne babeera baana singa obuuza abaana bano abali mu ssomero nti oyagala funa mmeka, ajja kugamba nti njagala funa bumeka buna. Abali mu secondary ajja kugamba nti njagala ezokka, njagala E9. Owasini ey'omukaaga ajja kugamba nti njagala E20. Kyabanja ajja kugamba nti njagala bwa ssentebe bwa disitulikiti. Era abadde wano aganze ssentebe yekka aliwo. Buli omu bw'atya bw'ati alina waakola ki? Buli omu ayagala ntikko. Naye oteekwa okuba n'amakubo g'oteekeddwa okuyitamu okulaba nti entikko ogituukako. Kakati ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Cabinet aga nti tulina okuvayo n'enkola ey'omulembe omujja lyekkubo ng'omwana bw'akeera ku makya nti alina kusoma nnyo ebitabo. Wano enkola ey'omulembe omujja mwe muli obuyiiya, mwe muli obunyiikivu, mwe muli obwagazi nga twagala bye tukola. Kabaka tumwagala, Obwakabaka tubwagala, buli kyokutteko kikozesa maanyi. Mwe muli obwerufu, obwerufu okutandikira ddala eyo yonna. Buli muntu wa Buganda akakatako okubeera nti buli kyakola akikola mu musana, ng'ensi ekola ki? N'ebigambo ng'obyogera mu musana. Bw'oba oyagala Kabaka ng'okyoleka mu misana n'ovaayo n'ojja n'ebulange wano ne bakulaba mu bwerufu, buli kyokola bye binazza Buganda ku ki? Ku ntikko. Awo nno bino byaffe ffenna okubiteeka mu nkola. Obubonero bwe tulaba eggomba butulaga nti tutandise ku lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Tesobola kuzza Buganda ku ntikko nga tunulira Buganda ng'ekizinga. Naye Buganda abantu bateekwa okuba nga basituse, nga balina kye balya, balina ensimbi, bali bulungi, bakola. Ku Lwomukaaga Kitunzi yaŋŋambye nti embuga za Gombola 3 bamaze ozikola. Yaŋŋambye Empenja, n'aŋŋamba Kyegonza, n'aŋŋamba ne Kabulasoke, n'aŋŋamba n'Emaddu batandise. Kitunzi ono bwe yaŋŋambye bwe n'adde Kabulasoke ku Lwomukaaga. Obwo bubonero obulaga nti tugenda mu maaso. Naye n'embuga y'essaza kati embuga y'essaza Gomba bw'ogamba nti essaza Mutuba gumu era olaba nti ddala Gomba aweesa ekitiibwa. Emmerezo nalaba emmerezo ya Gomba ng'era olaba nti tugenda mu ki? Mu maaso. Ate n'ebbugumu lye tulaba ensangi zino ndowooza nti nayo byonna n'ebirala n'engeri gye mukolamu emirimu bye biyambye Gomba okubeera nti mutuuka mu kifo ekyokumeka ekyokuna mu Bwakabaka bwa Buganda. Neebaza abaleese amantambutambu ga Katikkiro okuva e Maddu
ab'emaddugulu bwe bajja wano bajja bwe batyo tubakubireko mu ngalo era gagenda kutu munaalaba Katikkiro ayina akaziga akanyirira ku face nga mumanya PO box Maddu. Twebaza abaana abatusanyusizza Kaggwa Memorial ate ne Kanoni Modern n'abaana abalala bakyayongera okutusanyusa. Mwebale nnyo bannange. Lunaku lwa Sande nabadde ne muzzukulu wange nabawo omuntu ankubira essimu naye ngikwata naye yadde n'akasimu akano naye n'akakwata bwe namaze okwogera naye n'akajjako naye n'akateeka wansi. Kati omukulu oyo ajja kuba munnamawulire mulungi nnyo bw'anaagenda bw'ati. Nga mpumbawumba bannange emitimbagano nga bannaffe batugambye giriko ebirungi bingi nnyo kyokka bw'osalawo gifuula ekivve n'ebivve biki bingi. Tusaba abazadde mwenna abali wano mulina abaana abakulu abakozesa emitimbagano mubagambe emitimbagano baginoonyeemu zaabu nga bw'olaba wano basalawo okugamba nti n'omutimbagano tugenda kukozesa okulwanirira Namulondo okukuuma okutaasa n'okunyweza obwakabaka nabeera nga balinamu n'ezi investment clubs okwekulaakulanya n'ebirala nga naye kibagasse muki mutimbagano. Nammwe abaana bammwe mbagambe emitimbagano baginoonyeemu ebirungi ebibakole ki kyokoledde ku mutimbagano tekijja kusangukawo. Ojja kutuuka ekiseera nga oyagala kireme kuddamu kulabika baleme kulowooza nti gwe akyogera naye nga tokyasobola kukola ki kukijjawo. Alipoota zonna ze muleese n'obubaka bwonna bwe mubadde mwagala butuuke butereeve ewa Katikkiro mbakakasa bugenda kutuuka ate olwaleero. Era mmanyi mujja kufuna amawulire okuva Mukama wange Katikkiro era ensonga zonna zijja kulondoolwa bulungi. Mwenna gombola zonna zireese obubaka obuwandiike Buganda kwe kwaffe ereese Buganda ye ereese obubaka bwonna bugenda kutuuka ewa Mukama waffe Katikkiro. Mbeebaza nnyo Katikkiro bwe yabadde antuma wano yaŋŋambye ebintu bibiri ebirala. Ekisooka Kabaka w'abantu balamu kyoba wazze ng'olinamu enkenyera eddwaliro eritambula eryo mulimu n'abasawo n'eddagala bazze ku lwammwe mmwe abali wano okubajjanjaba olwaleero. Ekyokubiri yaŋŋambye nti abantu ba Kabaka Kabaka yamulagira okubateekerateekera ekyemisana n'okubagabula awo nno temugenda enjala. Mbeebaza ensimbi ze muleese obukadde 43,300 okuva e Gomba. Bangana mbona n'emitwalo 3 ate no kada nambu 3,300 okuva e Gomba ate n'obukadde 7,700 n'ekitundu okuva kwaweereza ku mitimbagano. Bannaye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Sente ezo nnyingi nnyo ze muleese embuga temujjanga okwo. Omukama abakuume awangale ayisa abasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Teyanze nnyo teyanzeke Mukama yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. O Uganda, may go the palsy, we lay our future in thy hands. United, faithfully, party together will all raise sound. Zengalo ezo Mukama waffe ng'ate ekitonzi amwerekera okuba ng'addayo embuga nate addayo mu ofiisi okube tulinde Mukama waffe tulinde Mukama waffe ate asooka amala okuva mu ffe. Zengale chwa tulinde Mukama waffe asooka amala okuva mu ffe nate naffe tutambule tugenda gye tugenda okuba nga tumusisinkana.